emisango nga gino gibanga gigobeddwa poliisi nga tukolera wamu ne office y'omuwaabi wa gavumenti tutunuulira ensala eba evuddewo omulamuzi ate n'ebyo ebituli byaba asonzeemu ne tulaba oba ddala mulimu obwenkanya mu nsala eyo oba nedda. Buli lwe tuzuula nti tetuli bamativu na nsala eba evuddewo omulamuzi tuddamu buto ate ne tuteekamu okujulira kwaffe nga tutunuulira ebitundu ebyo naddala ebyo bye tutamatidde nga poliisi awamu ne office y'omuwaabi wa gavumenti. Wenjogerera kati ensala eno tennaba kutuuka kuba fayiro tennaba kutuuka mu mikono gya poliisi. Tukyalina obudde nti okujulira tuweebwa ennaku 14 era tubadde tukyalindiridde fayiro eno etuuke mu bwangu tujjekenneenye bulungi nnyo tulabe oba tunaajulira oba nedda. Naye Mwami Katongole yakwatibwa ndowooza yaliko keese ze zaali zeetoololera ku kufa kw'abawala babiri nga omujulizi omu yali yatulaga nti empale emu eya jjiini gye yali alina kwaliko omusaayi ogwali guteebereza okubeera ogw'omuntu oluvannyuma lw'okumulaba nga ye yasembayo okubeera n'omuwala omu eyazuulibwa oluvannyuma ng'atemuddwa.